Muyita Masembe, elimya era kumanyiga obubi Masembe. People power! Masembe! Naye nasalawo. Bategere muno baba. Okulo yacha ku bikonde byange nampagira bannaye. Jebaleko ssebo olowooza omulimu tegukulemye? Muli mutwe nze mulimu wabula bali sibe mulimu nze mulimu kuba kati saawa zino twalaba Flavia nga yeeyinze ku People Power leero lwofunye kaadi olowooza omulimu tegukulemeredde bakutadde ate kali koyogedde obadde okategeeza oba mbadde kategeeza twasazeewo twagala enkyukakyuka okuva waggulu paka wansi nyaba ate amanya nze nasadishami woman councillor to be Makindye 2 tuli ready okulwanirira enkyukakyuka tuzze nga tubeera mu byobufuzi naye nga tulwanirira enkyukakyuka tetubeerangako ku sayidi y'oyo avuganya tuli baana bato tusomye kyekiseera abavubuka naffe tufuge naye kitunyiiza okulaba nti nno abakadde abandi badde batuwa amagezi nga bali mu ntebe yaabwe eyo ate balemedde balemedde mu ntebe ekiseera ekyemabega balinga batugamba ffe abakulembeze b'enkya musomese abaana be bakulembeze b'enkya tusomye tumaze kyekiseera enkyetuuse Masembe kati oli mukulembeze ndi kuwaloni kansala Makindye muli parishi Makindye 1 Makindye 2 Kibuye 1 ne Kibuye 2 era njagala mutusindikeyo tubaweereze nga wabagamba abakadde mwatuweerera kati kyekiseera tubafugeko tubaweereze kwegala mugezaako okulaga essente zaabwe gye zaalaga tweyanziza